Alright, Kali Lugambo Pro Max, Bampita Simple MC, nyambo otambuze video eno. Onakulwaliro nyongedo chikiriza no chizuula nti banna Uganda yemwe abagenda oletera Uganda obuzibu. Tambuza video eno. Banna Uganda yemwe abagenda ozaalira Uganda ena akabasa simanyo bamumpulira nenjagala mbagambe ebigambo bino lwaki. Gwe sebo banya batulaba nga General Yoweri Museveni yakavaayo okondeminga oba okoma ku CDF General Muhoozi Kainerugaba obutaddamu obutakola any comment ku mikutu gye social media ku nsonga y'olutalo lwa Iran, Israel na America. Basebo ne bannyawo banna Uganda ate baagala kuleeta bizibu. Simanyi banna Uganda oba mwagaza atya omusajja. Tubadde tuli awo abaana ku mukutu ogw'enjawulo ogwa X n'ogwa Facebook ne batandika okugamba Jeno awaman general ow'amaanyi ow'akabi nanyini bakazi abalina nyash asobola okugenda Kenya n'agirumba so atatya yeyitatira kuyita manya kyamala. Eno neyinza okunkubyamu naye ngenda gikola munansonyiwa era gikola. Abaana batandise okwebuuza Jeno ng'osirise ku lutalo lugenda maaso mwekyo kataata we yavuddeyo n'amulabula ati bambi tukwegayiride mutabani leero essimu katugikugyeko era abasinga bagamba essimu omukulu takyazirina. Now bwesebo banya batulaba abaana batandise okunokolayo posts enkadde omukulu ze yakolanga nga bagamba yono Jeno waffe era abamu batandise bagamba bagenda nakwekakasa ku streets bafunye intelligence nkirabika Jeno waabwe akulembera amajyalika ali mbuwambe kuba takyabo kya tweet kati basazeewo okuza enkadde omwana agenze n'abukwata n'abweditinga bulungi nnyo n'abutuleetera. N'abutuleetera kaako akamu ku bbo. Kano kaatuleetedde kasoma katya kenjagala tuyitemu. Agamba nti as long as Uganda is not Venezuela, I will not be afraid of schizophrenia patients like Donald Trump who are supposed to be in group homes. You are terrorizing your own citizen in Minnesota and think you can scare Uganda. I am a 5-star general and I can deal with you mercilessly. This is the last warning cycle. Eyo General Muhoozi Kainerugaba post yagiteka ku mukutu gwa X ennaku z'omwezi nga 25 mwezi ogwa January omwaka guno gwe nyini omwana yabuleese. Now olumaze oteekayo eyo n'atuwokyayo n'endala agenza azinoonya twiti z'omukulembeze ze yakola ku mukulembeze Donald Trump president wa America n'atuleetera endala yiyo eno yagikola ennaku z'omwezi nga 25 mwezi ogwa January. Yagamba Donald Trump, don't dare my father or even dare me. Uganda is a superpower country. If you joke, I'll send my men there in USA to abduct you and bring you here in Uganda. And I, Muhoozi, UPDF, I will deal with you mercilessly. Stay away from Uganda's affair. This is the last warning I'm sending you, UPDF boss Muhoozi. Omwana agambe yagikola ennaku z'omwezi nga 25. Mze zino saziraba naziraba naye abaana babeera ne archives. Yagamba nti gwe Muhoozi gwe Trump togeza n'ozannya nange. Uganda superpower. Woba osaaga nja kusindika abasajja bange
bajje bakuvube mu America bwe ngawe mwavuba Maduro nkulete wane Uganda nkuteke mu basement nkusaleke ebyo biviri ebyali bigambo bya Muhoozi Kainerugaba ng'alabula Trump nego Uganda ina jeno waddala kati endala omwana ageze n'abunoonya bonna eyo yali endala yagamba Trump do not dare me, I am not Maduro. You have the weakest army in the world and you only do PR thinking the world is afraid of you. Me, I will deal with you if you try come 100 miles near Uganda airspace. Eyagikola nga 25 nayo. Yamugambye gwe Trump togezaako nomanyira nze siri Maduro. Namugamba gwasinga okuba Neggye lisinga obunafu just olikubira poko. Olowooze gwe ensi yonna neekutya nze nsikutyako era nja kukolako ng'obuyinza obulagira gwe gezaako nsemberere. Gezaako sembere miles 10 mu bwengula w'eggwanga Uganda ogenda kakasa. Naye gwe simanyi na kumanya kati ntandise okikkiriza posti yakolebwa mu kutu gwa CBS nti Museveni agaanye Muhoozi okwogera ku X erabika yali ntuufu because wobanga General yakola zino tweets wallahi wabanga yakola zino tweets because noli gwe yali akola kayinza kirabika Trump teyaziraba kuba ne Trump naye mawaya kyemmanyi ekyo kisobola okimisa Muhoozi twogera ku ggwanga lya America eggwanga eryagenze mu Iran ne likuba ekifo ekisinga okuumwa ne litta omu ku basajja ababadde basinga okuba ab'amaanyi mu nsi ng'omusajja akuyitako nga totegedde naye ye America yamanya nti leero ali waneeno enkyali waneeno tugenda muttira waneeno. This is the man we are talking about, ladies and gentlemen, if you don't know. Naye kino Muhoozi wabanga akoze statements zino, this makes Muhoozi the most powerful man in the whole world. Yes, our man. Abana bagamba tata tuongere. Tata we yagambye mutabani nkwegayiridde tessimu era mbagamba mbukusimba basaze omutekerako gundi YouTube channel yako. 6 months later, no one will remember that we even did politics. We even did campaigns. No one will remember. You imagine after the campaigns, you just bring out a very good song. You think people are going to be there to remember that you did any rally from 70 or for Chagulan? They won't remember. Them they will just go on dancing to the new song. Ngabakuwana, that's it. So if you had good music and you did not do the rallies, let me give you news. The least artists to be paid, yet first and foremost, I want to thank all the artists who were part of the campaigns. Thank you very, very, very much for the work you did, for entertaining Ugandans, for working and supporting the president. But the least artist officially who has a signature, because for me, the artists I stood in for or that I took for the campaigns were specific artists. One, artists who are designated politically. Okay, these are the guys who have been supportive of the NRM party, guys who have sacrificed their careers during those times. You know, there was a time when if you came out publicly and said you support a specific party, you lost a specific, audience. Of course, I am the best example. If you came up and said you support the NRM, you lost fans, you lost business. I want to give you a demography, a quick one, about how Uganda is set up. Uganda is set up in such a way that the capital city, Buganda, are where the people concentrate most business-wise. And this is where the opposition of Uganda is centered. Basically 70% of Uganda's opposition is in the center, which is around the capital. Uganda's opposition is in the center, which is around the capital.